Yes, Faadi TV jimwasibye mutya muri mutya ina kusaba subscribe ngato mpere video no like bagita Faadi TV yuji Rema Namakula nakolwayo gabadde mazalibwa ga mwana we amanyikidwa nga Ayira Sebunya Ayira Sebunya linnya lya kizungu nnyo bannange abaana abasinga ku Facebook obedda bali wandiika ngere nga zibu abasinga nga lyabatabudde linnya lya kizungu nnyo Ayira abasinga bamuyita Aliya amita Ayira kwegamba nona ko gabadde mazalibwa gijuke bamuzange nakozo mwezi musanvu omwezi gwo 11 mwaka gwa 2021 esawa ndoza bwali budde bwa kumachacha chao esawa ninge nakozo mwezi lwaliro bannange omwana weziso mwaka mulamba wabula ate siwa sawa zine bifaananyi bitamba tambula ku social media bila gantu Rema Namakula alaze botiki ye lunako lwa birthday ya mwana we ate lunako lwa zine botiki ye botiki ye wetu jolingirawo bwe batyo bwe Bagilazze mu lujude mu lwatu botiki gambe lero family esibye musanyu banange bwe basibya training ku social media nako lwaliro Rema namazalibwa g'omwana we kati sawa zinati agaseko botiki bifaananyi bino bitamba nnyo ku mukutu ogwa news opera wali ku bali bitamba ndozo balingirawo babadde bayimiride ndoza mu botiki Madaba midemu botiki munaye botiki yini Rema Namakula Bambi Yakoolamu banji bate bajimanira Rema Namakula ina botiki bade batiro biwulirako nenga ebaddeyo abaita giteka mu lwatu jukira bisabe bayokanya ne Eddie Kenzo ebiseera ebyo botiki yali agiina already botiki already nenga si amaanyi nnyo bagamba esanga basaliza wali emakindi era ku mukutu gwa news opera bagambye bifaananyi bitambula bitrendinga nga boolengira ekifaananyi ekyo kimu ku bifaananyi ebitambula ku mukutu ogwa news opera bagambye Rema Namakula akyatrendinga mpaka nakakati omwana wo na trendinze nnyo kana keka Ayira Sebunya Ayira erinnya eryawo etobwe lityo Ayira Sebunya katrendinga nnyo ku social media bannange abaana babaserebu kana kakyali katondesebo katrendinga kefuze ekitimba katwendinga ku kitimba akaana ka Rema Namakula mpaka nakati okuva ku ncha TV zonna zakeredde ku bo Rema yakedde ku postinga bifaananyi ku ncha ku Facebook page ye TV nesanko kubanga zogera ku mawulire ago radio social media kimawuli agasibiga tamba lero kati batuli awo mbagambe n'agatawata ebifaananyi byaki ebya botiki munaye eyo botiki ye Rema Yakoolamu ayina ebyobugagga bye bingi ayina emaali enyi nnyo naye takiteeka nnyo mu lwatu bagamba ayinayo ku ne saluuni kuba ebya saluuni nabiwulyakokko mu mwaka ogwedde ogwa 2021 naye saluuni eyo takiteeka mu lwatu ne botiki yo alaga nti botiki ye esanga basaliza wali makingi bifaananyi bitambula ku social media bagita Faadi TV likinga ato commenting embagala nnyo yambi bazo kubanga mujje kumirako botiki ya Rema Namakula yeyo botiki ya Rema Namakula munaye bwato bwagitadde mu lwatu Agilazze bafaanizi be abalaga kamba abajulidde ebintu bibiri ku mulundi gumu badde bakuza amazalibwa g'omwana we anagamba ndozi wayi kamba juli restaurant ne botiki yange bagimanye jukira bagamba nti ate aina restaurant esanga basalize mu nnyonyo obagamba nti ainako ne ka restaurant Rema Namakula ebyo nebisinga bitira kutambula butambuzi just biba bitweninga butwendizi nenga yo gundi ki botiki yo Agilazze nemba gambi saluni yo yatweningako ko mwako ogwedde ogwa 2021 nga kutandika bali bagamba nti ayinayo saluni Rema Namakula jukira mundoza mwaka guno gwenyini bali bagamba nti bali bagenda kuzimba eddwaliro ne musajja mukulu amanyikidwa nga Dr. Hamza ebiddwaliro byakomaawo nga nabyo byatweninga koko kumala ebbanga neyo botiki Yiino Agilazze musubscribing bagita Faadi TV yuji ya tabu nnyo emaali mweri munange emaali manyi botiki sinyankwasaganya